السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل القرآن تبيانا لكل شيء، والصلاة والسلام على رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق الجهاد، صلوات الله وسلامه عليه. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، صلوا على البشير النذير كما أمرنا الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، amatendo gonna amalungi amajjuvu gawakitiibwa Allahu tabaraka wa taala oyo atusobosesezza okubeera wano ku budde buno nga tegabadde maanyi gaffe yadde kwagala kwaffe, wabula nga kubadde kwagala kwa wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala. Tusaba Allah kituweemu obulungi, Allahumma amin. Nzirako kusalira omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ebyengera n'emirembe bibeere gyali. Nkuutira omwoyo gwange n'egyammwe okuba nga tugondera ow'ekitiibwa Allahu tabaraka wa taala mu butuufu bw'okumugondera, okufa tekututuukangako okujjako nga tuli ebitonde ebigonvu. Mawduuna alyawm wujubu tawakkulu ala Allah. Omusomo gwaffe oba ekyokweyigirizaako kyaffe ekyolwaleero, tugenda kulaba ku bukulu bw'okwesigamira Allahu tabaraka wa taala, ng'owekitiibwa Allahu tabaraka we yatugamba fi lqur'ani alkarim: wa ala Allahi falyatawakkali lmu'minun. Allahu tabaraka wa taala yatutegeeza n'atugamba nti eri Allah abakkiriza gye basaanye okwesigamira. Bw'oba omanyi oli mukkiriza, osaanye kwesigamira eri Allahu tabaraka wa taala. Teri Allah oba teri katonda yenna gw'osaanye kwesigamira okujjako Allahu tabaraka wa taala. Era Allah yayongera n'atutegeeza fi lqur'ani alkarim: idha azamta fatawakkal ala Allah. Bw'obanga omaliridde okukola omulimu gonna, weesigamire Allahu tabaraka wa taala. Tokola kangezeeko osanga Allah anakkiriza. Malirira weesigamire Allahu tabaraka wa taala. Allah ajja kukuyisamu ekyo ekizibu oba mwogwo omulimu gw'ogenda okukola. Owekitiibwa Allahu tabaraka wa taala yongera mu maaso n'atugamba nti: waman yatawakkala ala Allahi fahuwa hasbu. Omuntu eyeesigamira Allahu tabaraka wa taala, Allah amumalira. Anasahu Allahu bila anis. Allah amubudaabuda nga teri mulala amubudaabuda. Allah afuuka amaaso ge agamulabira. Allah n'afuuka emikono gye egimukwatira. Allah n'afuuka ebigere bye ebimutambuza. Nolwekyo bakadde bange, twesigamira Allahu tabaraka wa taala mu butuufu bw'okumwesigamira. Owekitiibwa omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama yatugamba: an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala
حديث جابك ابن عباس الله يسمك بومبيدي يغامبا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مبك محمد صلى الله عليه وسلم يلينغا غامبا اللهم لك أسلمت أي الله نكوي ودي أي الله نسلمسي وبك آمنت إلى غوغوين زكريزا سينا ملالا ينغوين زكريزا وبلا غويك الله تبارك وتعالى غوغوين زكريزا وعليك توكلت إلى غوغوين نسيغاميرا غوغوين زسامو ويسيغي بwange bonna sina mulala gwe nesigamira sina mulala gwe nesiga okujjako gwe Allah tabaraka wa taala. Ebyo mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yalinganga byogera. Mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yayongera natugamba nti ana ibn Abbas radiyallahu anhuma qala hadithi ngevako ibn Abbas Allah yasima kubombiri yagamba حسبنا الله ونعم الوكيل واشتوى الله تبارك وتعالى تمرلا إليه مرونجه وكويس جميلا. قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار. اتشيش قامو إبراهيم يتوغر متسيرا أبشرك وبامك سكمريرو. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إلمبك محمد صلى الله عليه وسلم يتشي غامبو ناتشوغرا متسيرا وبامو غامبا أنتي إن الناس قد جمعوا لكم مزمي چبينجا چابا أنتو چبيكو غاني رزاكو فاخشوهم مچدوك فزادهم إيمانا. أمبك محمد صلى الله عليه وسلم نبي يلنبو وكرزا نبوبي يونغرا وقالوا نبغم أمك محمد صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل. واشتوى الله تبارك وتعالى تمرلا إليه ملونجه وكويسغاميلا teri mulala gwe tugenda kwesigamira wabula Allah tabaraka wa taala ajja kutumaliramu eyo nsonga yaffe agijjewo. Bakadde bange twesigamire Allah tabaraka wa taala mu nsonga zaffe gy'olabanga ensonga ennene wallahi maaso g'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala ntono. Twesigamire Allah tabaraka wa taala agenda kujjawo ensonga eyo gy'olabanga ennene. وفي رواية نمو جوجرين دالا أن ابن عباس رضي الله عنهما قال حديث بكو ابن عباس الله يسمى كبومبيلي يقام كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار اتقامو چا إبراهيم اتشا سيمبايو مچسيرا وبامو كسكيلا مريرو يقام بانتي حسبي الله ونعم الوكيل. واشتوى الله تبارك وتعالى أمللا إليه ملونجه وكويسغاميلا. الفنما إبراهيم ويسغاميلا الله تبارك وتعالى أولو الله ناليوكا أليتيتي لغيري ومريدو ناغامبا أن تكوني بردا وسلاما إلى إبراهيم مريدو غوي بيرا من يغوفو أتو بيري واميرينبي إلي إبراهيم. Allah yakola ekyo nga Ibrahimu amaze kwesigamira Allahu tabaraka wa taala. Ne Ibrahimu singa teyesigamira Allahu tabaraka wa taala mwana wattu ebyo Allah tiyali bimukoledde. Naye kyava kuki yesigamira Allahu tabaraka wa taala mu nsonga ye n'agamba nti hasbiya Allahu wa ni'mal wakil. Owekitiibwa Allahu tabaraka wa taala agenda kummalira era ye mulungi w'okwesigamira. mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam atugamba an Jabir radiyallahu anhu qala hadithi ngebaku Jabir Allah yasima kuye yagamba kunna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam twalina mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bidhati riqabi mulutalo fa idha atayna ala shajaratin dalila butwatuuka mu kisiikirize ky'omuti taraknaha lirasuli sallallahu alayhi wa sallam
twalekawo omubaka muhammadin sallallahu alayhi wasallam ng'awumuddemu. fajaa rajulun min almushirikina, ne wajja omusajja okuva mu bashiriku. wasaifu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam muallaqu bishajari, ng'ekitala ky'obwekitiibwa omubaka muhammadin sallallahu alayhi wasallam kyawantibwa mu muti. fakhtalatahu faqal, omusajja oyo omushiriku n'akikwata n'abuuza omubaka muhammadin sallallahu alayhi wasallam, takhafuni, ontidde? ono omusajja bwe yalaba nti ng'akutte ekitala ky'omubaka muhammadin sallallahu alayhi wasallam n'alyoka abuuza omubaka nti ontidde? omubaka yamuddamu nti la, siina kyenkutiddemu n'akamu, siina nakimu kyenkutiddemu. omusajja n'amubuuza nti faman yamunauka minni, kale bw'oba tontidde ani akuntaasaako essaawa zino? bw'oba olabye nti tontidde ani akuntaasaako? mbaka yamugamba nti allahu tabaraka wa taala yagenda okukuntaasaako. wafi ruwaya qal man yamunauka minni, ne mu njogera endala omusajja yabuuza omubaka muhammadin sallallahu alayhi wasallam ti man yamunauka minni, ani akuntaasaako? qal fasaqata saifu min yadi, omusajja omubaka muhammadin sallallahu alayhi wasallam we yamala omugamba nti allahu tabaraka wa taala yakuntaasaako, fasaqata saifu min yadi, ekitala nekimuva mu ngalo nekigwa. fa akhadha rasulullahi sallallahu alayhi wasallam assaif, omubaka muhammadin sallallahu alayhi wasallam n'alonda ekitala oba n'akijjawo. faqal, n'abuuza omusajja man yamunauka minni, gw'abadde ambuuza naawe ani akuntaasaako? omusajja yamuddamu n'amugamba nti kun khayra akhirin, beera wa kisa gyendi. omubaka n'amugamba nti tashhadu an la ilaha illa allah wa anni rasulillah. omubaka yamugamba nti okkiriza nti tewali kisinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa okujjako allah, nga nange ndi mubaka wa allahu tabaraka wa taala. omusajja yamugamba nti la, ekyo sikikkiriza, walakin uahiduka an la uqatilaka wala akuna maa qaumin yuqatilunak. omusajja yakola endagaano n'omubaka muhammadin sallallahu alayhi wasallam n'amugamba nti sigenda kuddamu kukulwanyisa, yadde okuba mu abo abagenda okukulwanyisa. fakhalla sabila, omusajja n'addayo mu banneebe. fa ata ashaabi, bwe yatuuka mu banneebe n'abagamba nti ji'tukum min indi khayri nnaasi, nkomyewo gye muli okuva kwoyo abasinga abantu bonna obulungi. kikye tuyigamu eyo hadithi, omubaka muhammadin sallallahu alayhi wasallam yesigamira allahu tabaraka wa taala, n'amugirawo ensonga ye, n'amugirawo ekizibu kye. yamala kwesigamira allahu tabaraka wa taala, nassa obwesige mu allahu tabaraka wa taala. oluvanyuma allah najjawo ekizibu kye, allah n'amumalira mu nsonga ye. nolwekyo bakadde bange twesigamira allahu tabaraka wa taala ngaowekitiibwa muhammadin sallallahu alayhi wasallam ayongera mu maaso n'atugamba nti an abi bakari radiyallahu anhu qal, hadithi ngebako abi bakari allah simekuye yagamba nadartu ila aqdami lmushrikina wa nahnu fi ghari, natunula mu bigere by'abashiriku nga naffe tuli mu mpuku. wahum ala ruusina, nga nabo bali ku mitwe gyaffe. faqultu ya rasula allah law anna ahadahum nadara tahta qadamayhi la absarna, singa omu kubo atunula wansi w'ebigere bye
yali tulabye. Faqal, omubaka namugamba nti ma dhannuka ya Ababakar, olowooza otya gwe Abubakar biithnaini Allahu thalithuhuma, ku babiri Allahu thalithuhuma, Allah wakusatu kubo. Amakulu bali mu mpuku nga abashiriku babanoonya ne beesigamira Allahu tabaraka wa taala. Olwo Allah n'alyoka aleeta nabbubi n'ezimba ku kituli mu mpuku mwe baali, n'aleeta n'enjiibwa n'ebiika ku kituli mwe bayingidde. Agezeeko Allahu tabaraka wa taala okubateerawo oluggi, naye nga tekwali luggi, naye Allahu tabaraka wa taala yabateerawo oluggi. Bano abashiriku balowooze endowooza y'ekibuyabuya nti omubaka ne Abubakari tebasobola kuyingira wano, ate ng'eno nabbubi ekyali ku kituli nga neeno enjiibwa yabiise wano, tekisoboka, tebayingidde wano. Olwo Allah abateereddewo oluggi lwakwesigamira Allahu tabaraka wa taala. Nolwekyo bakadde bange, twesigamire Allahu tabaraka wa taala, agenda kutumalira mu nsonga zaffe zonna, azigyewo, afuuke amaaso gaffe agatulabisa, amagulu gaffe agatutambuza. Owekitiibwa omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ayongera mu maaso n'atugamba nti ana Abi Hurayrata radiyallahu anhu qaal, hadithi ngebako Abi Hurayra Allah yasiima kuye yagamba, law annakum tatawakkaluna ala Allah, singa mwali mmwe tatawakkaluna ala Allah, nga mwesigamira Allah haqqa tawakkuli, mu bukakafu bw'okumwesigamira, law razaqakum, yali bagabiridde, kama yarzuqu at-tayr, nga bwagabirira ekinyonyi, taghidu khimaasan, kikeera kiyala, wataruhu bitanan, ate mwana wattu nekikomawo nga kikufu. Amakulu nti ekinyonyi bwe kikeera mu kisusunku kyakyo nekifulumamu, mwana wattu kyesigamira Allahu tabaraka wa taala, bwe kimala bwe kityo okufuluma mu kisusunku kyakyo, sigamba nti kiba kyategeseeyo emmere gye kigenda onnona. Ne mwana wattu bwe kifulumamu kyesigamira Allahu tabaraka wa taala, nekigamba nti eno kyengenda nyina okufunayo emmere, kanesigamira Allahu tabaraka wa taala, nekifuluma nga tekiinaamu nakalowooza nti wali naleseewo emmere kaŋŋende njinonewo, nga tekirina, naye nekyesigamira Allahu tabaraka wa taala. Omubaka kyava atugamba singa twali ffe nga twesigamira Allahu tabaraka wa taala, Allah yali tugabiridde nga bwagabirira ekinyonyi. Taghidu khimaasan, kikeera kiyala, wataruhu bitanan, ate mwana wattu nekikomawo nga kikufu. Omubaka ku nsonga eyo yayongera n'atugamba nti yadkhulu ljannata aqwamun, bajja kuyingira ejjana abatebenkevu b'emitima, afidatuhum mithlu afidatu at-tayr, nga mwana wattu obutebenkevu bw'emitima gyabwe bulinga obutebenkevu bw'ekinyonyi. Amakulu nga beesigamira Allahu tabaraka wa taala mu buli nsonga yaabwe yonna, nga buli nsonga yaabwe yonna ebatuukako beesigamira Allahu tabaraka wa taala, Allah n'abayamba mu nsonga eyo, n'abagirawo ekizibu ekiba kibatuuseeko. Nolwekyo bakadde bange, twesigamire Allahu tabaraka wa taala, agenda kutumalira mu nsonga zaffe zonna. Bwe nsonga gy'olabanga nnene, Allahu tabaraka wa taala mu maaso g'entono mwesigamire, agenda kukumalira. Nolwekyo bakadde bange, tugenda fundikira ne hadithi y'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ana Anas radiyallahu anhu qala, hadithi ngebako Anas Allah yasima kuye yagamba, man qala yani idha kharaja min baytihi, omuntu agamba nga afuluma mu nnyumba ye, bismillahi, mu linnya lya Allah, tawakkaltu ala Allah,
nesigamidde Allah wala hawla era tewali alina buyinza wala quwwata era tewali alina maanyi illa billah okujjako Allah. yuqalu lahu agambibwa nti hudita tambulira mu kkubo eggolokofu wakufiita era Allah akumalire byonna byonna byoyagala ku nsi wauqiita era Allah akuwonye ku balabe bo bonna watanaha anhu shaitaani mwana watta omuntu ayogera ebigambo ebyo shaitaani tesobola kusigala mu kkubo lye. shaitaani buli wemulabako edduka Allah afuuka ebigere bye ebimutambuza, Allah naafuuka emikono gye egimukwatisa, Allah naafuuka amaaso ge agamulabisa omuntu abanga ayogedde ebigambo ebyo. Nolwekyo bakadde bange twesigamire Allahu tabaraka wa taala mu bukakafu bw'okumwesigamira. Togezaako bugeza nti kamwesigamire ndabe oba anaakijjawo, wabula kakasa nti wennaamwesigamira Allahu tabaraka wa taala agenda kujjawo ensonga eyo. Nolwekyo bakadde bange twesigamire Allahu tabaraka wa taala mu butuufu bw'okumwesigamira. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nolwekyo amannya gange bitibwa Qasim Serwanga era nga nsomera ku Zai Nasaran Primary School nga nva Bukoma Nsimbi. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.